funa mu bakyala ekibiina kikasiita kibangudde abakyala kuzirukanya ya bizinensi. Someone's budget and then we are able to guide them on how best they can carry out fish farming using the funds that they have. Omusomo guno gwetabiddwako ebitongole ebyenjawulo okubadde URA, UNBS, URCB, ekitongole EDCL, UTCL awamu n'ebitongole ebirala era nga bibangudde abakyala mu byenfuna. Afuswa Seguya okuva mu kitongole URA mu kwogera kwasabye abakyala okwongera omutindo ku maali yaabwe, okunoonya okumanya n'okuwandiisa bizinensi zaabwe mu mateeka kibayambeko okwongera ku katale ku ebyo bye batunda. Uganda, Kenya, Tanzania, South Sudan, Congo, Burundi, Gego. Kakitegeeza tunoonya nnyo okumanya kuba mulimu ebintu nga tuziyita quick wins naye ng'abantu tebazikozesezza. Naye omuntu ali critica ennyo mu policies zino bw'agiraba agamba kampandiise bizinesi eno gyenayagala edda okuwandiisa. Kitegeeza emyaka 3 tujja kusaba musolo oba okoze amagoba bw'omanyi ekikulu otuwa return. Mu ngeri emu n'agamba nti waliwo bizinensi eziteetaaga kupangisa bizimbe nga kyandibadde ky'amakulu okukozesa emitimbagano nti kuba URA ebajjako omusolo olunsi ekibaviirako okulemererwa. Bannannyini bizimbe abaliwo mu nsonyiwo naye waliwo ebintu ebirina okukyuka. N'oluyingira edduuka ogenze kusomesa ng'ono alina jewelry alina ekitundutundu kinene n'obuuza tuli kuki. Obuntu bututeereko tubulabe tebwetaaga na space. Abagenda okugula tusindika mobile money momo yazze nga tukusapotinga ng'okendeeza ku expense ya rent kati networks zaffe ku ssimu ezitutwalira data zibeere nga zikola business. Ye Jessica Ziwakulu w'ekitongole EDCL ayogedde ku kusoomoozebwa okukyaviirako amasannyalaze okuvaavaako ekikosa bizinensi Songa ne Maximilian Nakitto ku lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga UNBS aluŋŋamizza ku ky'omutindo gw'ebintu. Buli w'obeera nga olina business yo but you are stealing power, that means another person in this room first of all is going to pay for that power, because when they are calculating the cost, it's about the units that we've all used, the volume of people who have used power. So if your neighbor is stealing power, at the end of the day, go again almost as they count the cost of power. So it's very important that olaba neighbor wo tap bachi masanyalaze for you not to be able to incur high costs of electricity. So you will get that time to stay looking for me. So why are you? And it's not all about Ssentebe wa Kasiita Issa Ssekitto ategeezezza ng'omusomo guno bwe guyamba abakyala okutumbula ebyenfuna byabwe era ayogedde ku ebyo ebikyasomooza emirimu gyabwe. Omukyala bw'afuna property omwami amugoba agaggawala atya n'azimba ennyumba nga taŋŋambye. Tubimanyi nti banka zikalubirizibwa obbawa looni. Omukyala bw'aba yeewola baagala omwami asayininge ate omwami bw'aba yeewola bo banka tefaayo b'omwami yasayininze. Tubimanyi nti abakyala balina limitations, amadiini agamu tegabakkiriza kujja kwetaba na balala. Ebyo byonna tubimanyi naye tukizudde nti ate byonna byetooloolera ku ensonga enkulu emu omwami gwe wafuna yakuta okubigendamu. Omubaka wa Mawokota North omulonde Amelia Kyambadde nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asabye abakyala okukomya okwejalabya ng'agamba nti kino kisudde emirimu gyabwe mingi. Kwe kukyusa obulamu bwaffe lifestyle gye twandise lifestyle tukola nnyo emikolo beeyi ennyo bizinesi yonna n'ogisuula sente n'oziteeka mu mukolo. Tugambe embaga ya mwana naye n'omwana gw'okoledde ate naye agendedde mu bwavu amasanyu gakoma ku mbaga. So nga ndwadde omupulaningira sente ze zikoze embaga ennene ennyo n'omwana atandika ka bizinesi oba n'omuwa project gy'agenda nayo mu maka ge. Mu ngeri emu ategeezezza nti okwesiba mu kibuga nakyo kisudde emirimu gy'abantu mingi so nga ne mu bitundu ebirala basobola okukolerayo bw'atyo asuubizza n'okubayambako mu kunoonya akatale. Negative energy egezaako okugijja mu bulamu bwo ekyo nkigamba nnyo abantu. N'olwekyo gezaako okulaba nti we ogezaako okubeera n'abantu abakwongerako emikwano egikwongerako. Ekirala tunuulira ebitundu ebikwetoolodde. Twagala nnyo okwetoolera mu Kampala naye nga wona product yo n'ogitwala Embaale ejja kutunda, bw'ona ogitwala Kapitolo ejja kutunda, bw'ona osala ensalo
n'okakantu aleka Kenya Tanzania ejja kutunda nembasuubiza nja kugezaako okubayunga ku mikago egimu egiri mu nsi ate ezitali wano naye ebweru. Abamu ku bakyala abeetabye mu lukuŋŋaana luno baliko amagezi ge bawadde bannaabwe ku kunyweza bizinensi zaabwe. Tulina okukkiriza nti emirembe egy'edda gigenda givaawo. You like it or not, kye bayita social media, it is the way to go. Bw'omala okumanya nti, because some of us tutya nnyo kamera, like you don't know what is going to happen next. Bw'omala okweteekamu eno kamera ng'olanga ebintu byo. But trust me, abasuubuzi abali wano, some other group of people who are advancing in technology are making a lot of money. Olukuŋŋaana luno lwatuumibwa Women in Business Conference ng'ekibiina kikasiita kirutegeka buli mwaka. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindiri.